Mpulira amasasi mu luguudo kuba ntegeeza amasasi ki gantukira ku mukono ogwa kkono n'engwa evanyuma okuba ku rwadiyo naye nga amasasi era gamana ne gafuluma n'embeera eyo tusobola bantwala mu ddwaliro eyiganga twatuukawo ne banga nti twetaagisa jjinja twatuuka ejjinja nga nti twetaaga mulago nenkoma sirina sente abaana basoma amaka gange ganoneka basobola okuntaamu kumpa obwidandabi yampereza $3,000,000 nga bitamu kiyamaani waipa ow'eitaano ow'eiganga era ddinga emisowaali nga mudwaliro emulago kwengera okufuna obwidandabi. The President of the Republic of Uganda for the contribution that he extended to the victims. We are so much grateful and honored. Thank you very much, Your Excellency. This will go a long way to help the patients settle their medical bills. We are grateful.